Gavumenti kyadda kyepondose nekkiriza okwongeza ku nsimbi obuwumbi 10 zebaddewo akakiiko k'ebyokulonda okutegeka okulonda ku bukiiko bw'ebyalo. Ababaka ba Paalamenti bazzebeezoba ne baminisita ababadde beebalama akakiiko kano nga Paalamenti ebadde bateeka ku nninga bongera obuwumbi 5 ku obwo obuwumbi 10 bwe babadde bawa akakiiko k'ebyokulonda okutegeka okulonda ku bukiiko bw'ebyalo. Wabula baminisita basoomozeza ababaka ba Paalamenti bo bakola ogwabo ogw'okuyisa etteeka erikkiriza okwongeza ku ssente ez'okutegeka okulonda ku bukiiko bw'ebyalo olwo bo baliteeke mu nkola. Tuyinza kugamba nti nyagala ssente zino nyagala ssente ziri zonna zitwogerako zino za estimates naye bwe tupasinga law tujja kulaba ssente zenkana ki ezetwagala kubanga tetumanyi ekinaapasinga mu Parliament. Katusooke first things first kyetwagala kati okulaba nti law ebeera passed. Bw'enaabeera passed tulina commitment okugimplementing. Sam Rwakozo ngoneesa abawandizi w'akakiiko k'ebyokulonda agamba nti bo beetegefu n'okutandika ku nteekateeka z'okulondesa obukiiko bw'ebyalo mu mangu ddala ng'etteeka liyisiddwa era nga n'ensimbi ze beetaaga zibaweereddwa. Tuli beetegefu okukola elections kasita amateeka gabaawo. Kasita Parliament eyise etteeka essente zijja kubaawo. Wabula akakiiko k'ebyokulonda kawanjagidde gavumenti okulekerawo okugonjawo ebyalo ebipya entakera kubanga kino kigootanya enteekateeka z'okulondesa naddala mu kugolola enkalala z'abalonzi empya. Ye Rafael Magezi ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti musanyufu bya nsusso olw'okweyama kwa gavumenti nga bwegenda okwongeza ku nsimbi ez'okulondesa obukiiko bw'ebyalo nga kati alina essuubi okulonda kusobola okubeerawo omwaka guno. Wabula nga kati kyeyoleka lwatu nti obwangu bwa Paalamenti okuyisa etteeka lino mu bunnambiro kijja kusobozesa okulonda kuno okubeerawo. Magezi asuubiza nti Paalamenti weddiramu okutuula sabbiiti ejja etteeka lino lijja kuba lireetebwa mu Paalamenti kisobozesa okulonda okubeerawo. Nsanyuse Minisita wa Finance omwami Honorable David Bahati batukakasiza nti kasita tubawo etteeka nga Paalamenti gavumenti ejja kukola kyonna ekisoboka kulaba nti okulonda kubaawo. Si 17 nga bamu bwe boogera nedda 17 olunaku simanyi gye baalujja naye mu January oba mu ntandikwa ya Feb kisoboka okukuba akalulu kano. Baminisita ab'enjawulo bekikwatako omubadde Tom Butime owa gavumenti ez'ebitundu, Peace Mutuzo ow'ekikula ky'abantu, abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda, Mwesigwa Rukutana ng'ono omumyuka wa Ssaabawolereza wa gavumenti kw'ossa ne minisita w'ebyensimbi David Bahati be babadde balabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola gavumenti ez'ebitundu era ne bakakasa ng'okulonda bwe kuteeka okubeerawo kabe Katonda kaberubaale. Nga Bayibuli bw'egamba nti ebya Kayisaali bibe bya Kayisaali n'ebya Katonda bibe bya Katonda, minisita omubeezi ow'ebyensimbi David Bahati asoomozezza Paalamenti ekola ogwayo gw'okuyisa etteeka ly'okulonda olwo ebyokunoonya ensimbi babibalekere. Kinono kyandibanga kizaamu essuubi gavumenti bwe yeeyamye okwongera ensimbi okulaba nga okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo kubaawo. Stephen Tulyarugayo, KTV, amalindirire.